and national guidance, I would like to launch this platform, e-commerce, which will be run by Posta Uganda. Ensonga enkulu etuleese wano olwaleero tuzze okutongoza ekibanja ekyobusuubuzi ku mutimbagano ekiyitibwa Postcom. Ekibanja kino kigenda kuddukanyizibwa ekitongole kya Posta Uganda. Era nga MD wa Posta atutegeezezza nti Posta Uganda ebaddewo okuva myaka gye7. Abantu bangi ku mmwe oba bangi mu ggwanga beebuuza Posta Uganda ekyalina omugaso era yeetaagisa. Ekiddibwamu kiri nti ye Posta Uganda tukyagyetaaga era erina omugaso munene ku by'empuliziganya n'okutambuza ebintu by'abantu mu ggwanga lyaffe Uganda, ate wabula ne mu nsi endala zonna. Era ng'ekimu ku ebyo ebiraga nti Posta Uganda erina omugaso gwe mutimbagano guno gwe tuyita Postcom, gwe tuzze okutongoza olunaku olwaleero. Nga omutimbagano guno gugenda kuyambako bannayuganda bonna okulaba nga Posta Uganda ku mutimbagano gwayo bannayuganda bajja kusobola okutundirako ebintu byabwe ebyamaguzi byonna bye balina. Buli munnayuganda yenna ajja kusobola okukozesa omutimbagano guno, ate ng'omutimbagano gwa bwereere, ekibanja kino kya bwereere. Bannayuganda bajja kuba nga tebalina ssente n'emu gye basasula okusobola okukozesa ekibanja kino. Agenze mu maaso ne yeebaza gavumenti ya Uganda okulaba nti Posta Uganda egisobozesezza okutuuka no we tuli okufuna kye tuyita ssematundiro w'ebintu bya bannayuganda ku mutimbagano. Era atulaze nti ebitongole bingi ebya Uganda bijja ebitongole bingi abantu bye beetaaga bajja kubisanga mu Posta Uganda okulaba nga bibatuusaako obuweereza bwabyo. Yeebazizza mu ngeri y'enjawulo ekitongole kya oba Ministry ya ICT and National Guidance bw'obona Minisita gy'ova olw'okusobozesa Posta Uganda okufuna tekinologiya eyeetaagisa. Era n'asaba nti wadde obuwagizi obwo tubufunye, naye asaba okwongera ng'otuwa obuwagizi olw'ensonga nti tekinologiya akyuka buli kaseera. Sebo tujja kuddanga gy'oli buli kaseera tekinologiya bw'anaabanga akyuse osobola okwongera okutuwagira. Yeebazizza chairman wa boodi yaffe olw'okukola omulimu omulungi era ne yeebaza ekitongole kya URSB okulaba nti kikozesa nnyo services za Posta Uganda era okulaba nti kikubiriza buli muntu agenda okweregistaringayo oba buli agenda okuregistaringa kampani ye okuba nti alina akabokisi ka Posta. N'atugamba nti obubokisi buli obukadde bwe tumanyiriza bwe tuwamanyira bwogenda ku Posta ne bakuwa akasumuzo n'ojjayo ebbaluwa, obwo bwo bugenda kuggwaawo. Tubeere n'obubokisi obw'oku mutimbagano ng'akabokisi ko osobola okukatuukako ne bw'oyima ku ssimu yo. Mukama waffe Minisita bw'azze okwogera ye atujjukizza nti Vice President waffe wa Uganda yatongoza pulaani y'eggwanga mu nsonga z'okukola emirimu nga tusinziira ku mutimbagano. N'agamba nti kino ekikolebwa olwaleero kye kimu ku ebyo ebitutwala mu maaso ku pulaani eyo Vice President gye yatongoza. Era n'atulaga nti pulaani eyo ekulemberwamu Ministry ye eya ICT and National Guidance. N'atugamba nti Postcom eno egenda kuyamba okugatta bannayuganda bonna ku nsi yonna mu by'obusuubuzi naddala nga tutundayo ebintu byaffe ebikolebwa wano mu Uganda. Atulaze nti emigaso mingi nnyo ekigenda okuva mu kino era n'akubiriza bannayuganda bonna okwettanira enkozesa eno eya Posta Uganda egenda okuba ey'obwereere. Atugambye nti Posta Uganda kye kitongole kya gavumenti ekigenda okukulemberamu mu nkola eno. N'atugamba nti Ministry ya eno ye Magala TV, okumanya we kutandikira. You may recall
In August 2023, the Vice President launched Uganda's digital transformation roadmap for the financial year 2023-24 to 2027-28. So what you are seeing being unveiled now is part of the digital transformation roadmap. And it's a guide that will take us to our very, very ambitious targets. And one of the targets, as you know, as we protect the gains, will be the 10-fold growth strategy. We must grow this economy from $50 billion to $500 billion. And we can't do it unless we catch up with the whole world. And digital transformation is a key sector that will help us achieve some of these ambitious targets. You also know that we would like this economy to grow double digit, and it can only grow double digit if these initiatives are adopted, and we can go e-commerce. But we also want to make a qualitative leap to the upper middle income status. And all this we cannot achieve without going digital. And therefore, I would like to thank Posta Uganda for coming up with this very good initiative of e-commerce portal. And you are on the right track. You're a very good MD who has picked up what we need to do to protect the gains. And you are dressed in a very nice tie. So the digital transformation, the digital transformation roadmap was developed by the Ministry of ICT and National Guidance with an aim to accelerate the country's digital revolution and foster inclusive digital society, improve economic competitiveness, and enhance service delivery. I'm honored to note that Posta Uganda has developed Postcom, an online marketplace, and an innovation that perfectly speaks to our digital transformation agenda. Posta Uganda, through Postcom, will provide national e-commerce platform as a best opportunity for citizens to sell and buy products online. With Postcom, all MSMEs will be available to reach wider markets, both locally and internationally. And Posta Uganda will enable the last mile delivery. Having Postcom as an e-commerce platform that will turn the post office into a one-stop center market for locally produced products, supports the Boo initiative of government, promotes digital inclusion, and drives economic transformation. This is a very good step in enabling every Ugandan to sell their products even beyond the borders. It will increase market access and improve household incomes. We have seen the opportunities that come with e-commerce and would like to encourage every Ugandan entrepreneur to take advantage of Posta Uganda's Postcom e-commerce platform to sell or buy Ugandan-made products. I'd like to thank the board and management of Posta Uganda for this initiative, and I invite all MDAs, the private sector, and the general public to embrace this initiative. And I strongly believe if we can embrace it, we are going to move forward. You should also know
that Posta Uganda and Ministry of Public Service is also has been struggling with establishing one-stop centers, what we call the service centers. And this is an East African community initiative. In Kenya, I think you who have been there, you have heard about the Huduma. Huduma is just the same as service centers, and they are doing very well. So we are in the final stages to operationalize the service centers, one-stop centers. So what you used to know as post offices will now become one-stop centers, where we want